Nega kati siri mwangu lwakuba nti njagala nnyo obuulira enjiri ate saagala nnyo show bwe nalokoka eno mbuloko njagala kuba hambo saagala kwefuna nnyo sita naye bwe nkwata ku microphone ne bw'oba onsanze kati biralamu si bya bulijjo kati yesebo obulamu bwo ng'okyuse obugeraageranya otya ng'okyali eri kati bwe nakyuka ate obulamu bwali buzibu byankaluubirira nnyo kubanga ojjukira nali nnyeze eyali sita nembivaamu kati bwe mbivaamu bwe nali ngenza okukyala ne bazza mu galagi kuba nali ngenza okuswala olumu ne bangobera mu galagi gye bateeka enku ne ŋŋamba Katonda wabalokola oba gy'oli siddayo eri maama amaze okufa buli omu angobaganya mu yaaye kati nange ndaba sisaanira nga nange ndi giruta ddala ndi mu yaaye kati ne ŋŋamba Katonda wabalokole sikuta muganda wange embeera yankubanga amaze olokoka nze nayambala engatto nga wansi wabeerayo nga waliyo ekituli olaba obwavu obwo nga nteekayo kitabo nentambula mpolampola ku kyalo bonna nga bankyaye bagamba buju yagwa eddalu kubanga bamanyi nali sita ate nga baminkozesa ebiragalagala ate maama yafa nembula sirina ssente jjukira maama yafa sula mu galagi kawempe mu bakazini kati embeera nebeera nzibu buladi kati nga mbeerawo ku kyalo nenyonya ku busigala nengezaako okunywa naye nga neekweka jjukira mbadde sita kati mpunye nene ŋŋamba era nebaza nnyo omutabani wa Musumba bamuyita Bire kati yafuuka Musumba yanjagala nnyo era Bire nkutumira mutabani wa Musumba Bakumbi no yampa engatto yasooka okunsikamu engatto wadde yali njulifuko wano yali ya Nike naye yagimpa n'ekiyonja nnyo nenkyagala kuba nali nkomye okitegeera olwo otandikiriza okuddawo olwo nembeera ku kkanisa nembeera nenjagala nnyo Omusumba nenjagala okumanya Yesu yaani abantu bano sibafere ebintu bya Yesu ddala bituufu Yesu gyali kati ze ebyesu sikyabyegomba byo mbikoze actually eddoboozi bye yaŋŋamba genda olokoke kuba nali ngenda mu kilabu anjinwa by then nkutta ebizigo mu ngalo ntambula okugenda okulokoka kati eddoboozi liŋŋamba genda olokoke kati mu kutambula mu kulokoka neŋŋamba kuba Musumba yaŋŋamba nemubuuza balokoka batya bwe twamusanga nangamba mugamba ayi Yesu nze gundi negaana sitaani n'emizimu ye n'ebikolo kati neŋŋamba nangamba ndi kati ndokose nemugamba kati ndokose neŋŋamba nebintu byabalokola bino byakiyaaye kubanga kati obugambo kamu 234 kubanga feri bwe twagendanga mbasamize ng'owulira okujugumira ng'owulira wensaasa ebintu ebivuga naye kati mbaokulokoka bigambo ntu byabalokola ebino era natambula mpolampola nga bamaze okunjatuza obulokozi kati mbanzikirira naye nempulira muli neŋŋamba ono nga tuva ku kyeki nemugamba naye omanyi kati ebizigo bino nze sigenda kgenda mu kiraabu bava tusabira ndokose koye naŋŋamba nze buju kuba bwe nagamba nti ndokose nono gwe nali naye naalokoka kwayaŋŋamba buju bw'olokoka nange ngenda kulokoka otandika ddi okuyimba ng'olokose 28 kati tuli ku kyaki ekyo maze okustabilizinga nfunyeyo ku bugatto nfunyeyo ku bupale awo ntandise okukakanisa bandabawo ntandise otuula ekyokuyimba nekikomawo kati nenjuga talenti mwire neŋŋamba naye ate bana kati bana bayimba mu kanisa nga mbetegereza nga naye bakyali mbyana kyanakyo tate nga nze manyi raga oli owadiko oli owempologoma neŋŋamba kati kiri kakirete mu kanisa nentandika n'oluyimba Jesus King of Kings kati bwe banyigira keyboard netuyimba ngenda okukubamu ku church yali Evening Glory ngenda nebagamba munkubiramu ka reggae beat bagenda okankubira olwayimba endulu nevuga nebagamba Katonda wangono ngaakuba nakuba aliko akunyuguloboozi ogunene ate nga mu reggae beat mwentambulira ekkanisa newuuma kati nembagamba akubawo ku Sunday ekkanisa yaboga buli omu yaddeyo n'agamba bannaye ekkanisa eyo Omusumba waayo akyaliwo gyali bulungi mwogera amanyi bamuyita Musumba Johnson Makumbi Victory Church Victory Living Word Church tula kirokole kaakati ngenda okuddamu Sunday gyange abantu bakuŋŋaye ngenda okuddamu luli nga buli omu agamba ku Victory wali gaaya akuba raga twagala ayimbe nebaza nnyo Top Radio
yewe olwa recording akayimba nakatola wa producer wange Chiwuwa muganda wa Steve G wa Grace Records azina kulanga bili standard Chiwuwa ne mugaba teka yeyo waliyo ineme basaba abo bali tebagendeka kubanga Chiwuwa yakubiranga bayiri na mubiri ba Juliana ne mugamba bakenzo bani ne mugaba Chiwuwa yingira njaga genda ku ngoma King of Kings Chiwuwa najitabula mwana ujitwa tujiteka ku top radio mama neze okay kuba Uganda yonna awo ne tutambulanga tubuliranje buli kati na nga buli crusade buli conference spoken truth kati bana wanaona bala Vixon bakupi Bulai bonna olobala bila kufe okakano bwaku walimu waliyo Katonda wabalokole waliyo Katonda yochogereko kakati jukana lisula mu garage ngamba mukama wa kakati Katonda ne musaba ne ngamba mukama abantu bana ndiso kumpita